Ssegirinya bade balina omuzikira mu bitibwa ng'omubaka wa parliament alina emikwano gye ababaka alina emikwano gy'abeeni alima alina speaker mukwano gwe nnyo speaker Ntamongi Mpuuga mukwano alina abantu abalala bonna ate omuntu baba afudde ffenna tujja we come together tumuwerekere nga mikwano gye ababaddewo okuviira ddala ku kaadi genda mu kkomera nopo tetulabyeko weyamba Ssegirinya tetulabyeyo Bobi Wine bwakunga abantu tebannange twekalakaase olwa Ssegirinya okubanga bamumye beyiro ng'ate mulwadde nga ne Ssegirinya nga basajja bankubira ne bagamba omusajja ng'akipika nnyo n'ogalira nnyini mufu maama w'omufu n'omugalira mu nyuma yoteekako ekkufu ekyo kisiyazi sawuda madaada kyekiwala no kisiyazi bibenera bikolede mu kitamiivu bali bakava mu show ya Spice Zaake yakuba omuziki oba yali yekulisa ki gwe nange sawuda madaada yakuba omuziki n'atuuyana abaafiirwa kyemubbyeko kimala kyeyamani Nyanzi omusajja mumusse oyagala kwesima ku by election ya Kawempe North tuleetere gundi ng'etulaga manifesto ng'etulaga nti munnange nze bwe mpangula wano ngenda akasaala ngenda kagabana ne family ya Ssegirinya mullo oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda abakyala kirungi nnyo nnyini ddala ogenda maaso n'okuba nti muweebwa ssente abaami buli we babawa ssente muwulira nga omukwano ogenda maaso n'okuba nti gusituka era mukirabira ddala nti okubawa ssente kyekikolwa ekisinga okulaga omukwano ekibuuzo kiri kimu lwaki nammwe temutuwa ku ssente okuba nti nno mulaga omukwano gwe muyina gye tuli mu bufu mu bakolinso essula ey'omusanvu kyeraga bulungi nnyo n'omukazi anaawanga omusajja naye abakazi tebaagala bayibuli si ntuufu gaseetuuka ku ekyo balabira ddala nga bayibuli si ntuufu naye ate ffe ate basuga mami batuweera ddala bakazi kyabatabawa tetudeetinga bashuga mami twagala ab'emyaka gyaffe be baba batuwa kati ono okuwebwa kintu kya bulijjo ono yaŋŋamba yannyumizaako olumu nti yalina dreads nga mpitirivu naye zonna zigenda ziggwa ku mutwe mbw abakazi bwe baba batuuka ku ntikko bazikwata ne bazinyweza ne bazikwata bwati nakuba enjala ng'agenda okutta n'ogamba kike nnyo bwamala n'afa ate n'afa n'asigala ng'atuuka ku ntikko ekiri ekyo sikadredi zonna zikutuse ziwedde abamaze emyaka ana nga tatuukanga naye leero mmande bannange tosobola kutandika wiiki mu mbeera nzibu nnyo bwetyo abasiddi omususuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli bannange ejja kuggwa sho katwekwase mukama olunaku olwaleero ndine Sky Soldier ku ludda luno ate saidi eno nine Bukenya Media Sky Soldier ajja kubabuuzaako okusookera ddala engeri gye kiri nti ate gwe mutwe omukulu Sky Soldier abalabi baffe abalungi nzenzizenga omuyambi we agaliwo mwebale nnyo mwera gye mutuusaako engalo mwebale kubeera yeeye wammwe naffe gye tulye newaffe tukakkalabya ndine Sky Soldier wamu n'omuyambi we personal assistant olwaleero ebigambo byange tebigenda kuba bingi bigenda bya munyoto kubanga tugenda kwogera ku Ssegirinya obulamu bwe bafuutu soja bona bonna ono abimanyi nnyo Bwiino yabadde mu kuziika ebiri emabega w'okuziika w'obuvuyo bwabaddewo obwedde omukulu waali nga yekkaanye embeera yonna naye ng'ali ku muti waggulu ng'alina microscope eno kasanga gye bamutwalidde obwedde amulingiriza nga bwazuuminga ati ani alinanye kasagga awo yembeera eyo mutugenda otambula Bukenya Media babuuzeeko tugambe ebigambo tubebaza olw'okutuwagira ennyo olw'okutulaba nate nkomyewo straight kubawa ebyabadde strictly twogera ku biri ku kaadi eya Ssegirinya obulamu bwa Ssegirinya ayambiddwa tayambiddwa baani abamuyambi ebyabadde mu kuziika hooliganism bituliko leero byokka kale olunaku lw'ejjo ngenda kusoma mwezi 12 mwezi gwennyini gwe tulimu guno ow'ekitiibwa Honorable Muhammad Ssegirinya yabadde alina okuba nga atwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe wali sayidi z'ekaddugala agenda maaso n'okuba nti yawummuzibwa oluvannyuma lw'obulamu obubadde obuzibuzibu bwagenze maaso n'okuba nti ayitamu ebbanga lyonna ebyabaddewo byabaddewo wabula nze omuzina nja guteera awo abakulu bagende maaso n'okuba nti batuyisa mu kyonna ekyagenze maaso n'okuba nga kiba
kantandike n'oludda luno sooka okungubagira Ssegirinya Muhammad ngaffe media fraternity ffe ngaffe abagwa mu media ate nga naye wabadde musajja wa media Ssegirinya Muhammad y'omu ku baleeta omusajja gwe bayita Lumbuye Broadcasting Services y'omu ku baleeta Sky Soldier y'omu ku baleeta Uncle Penge Penge mu kusookera ddala Ssegirinya Muhammad Penge yaleeta Ssegirinya n'aleeta Lumbuye Penge yaleeta Ssegirinya Penge wadda Ssegirinya n'aleeta Lumbuye Penge yaleeta Ssegirinya Penge yatandika ku bloginga nga Ssegirinya asoma kubanga Ssegirinya bwe yajja yasookera ku mikutu gya Penge mu kusooka Penge yamuwaamu mayi mu kusooka emikutu gyali tegikoleka muve ku bino kati Bukenya omwana n'ajjawo n'akola omukubira kikemu n'abeza akakadde k'abagoberezi fedda ng'oli waba alina omukutu Facebook akufuula nga adimi bw'oba oyagala okolayo ka video ko buli lunaku ogenda mu page ye n'oyisaawo obanga moderator oba n'omusindikira video n'agikupostingira n'alaga nti naawe wayogedde oluvannyuma nalina oggulawo eyo kati Ssegirinya yajja ku intaneti nga bloga w'amaanyi nnyo n'akikuba n'aleeta be yaleeta nga aliro fit nga bw'okiwulira Ssegirinya yasooka Bobi mu by'obufuzi era saagala Bobi abeereeyo yonna gy'ali ng'agamba ekintu kyonna musimbu yayambako Ssegirinya te yeyamba ne Bobi kubanga Ssegirinya taba kubeera mu kibiina kya Bobi abantu bandirabye batya kubanga yali omuzannyi aliwo katugeze tuli mu Arsenal abazannyi tebenkana Ozo wangu olina banamba 14 naye ng'olina asinga n'ensi gwetegeera n'abantu gwe baagala bw'oŋŋamba nti wawa Ssegirinya kaadi mbugwe ky'omulangira saawa zino nakinakuwa kaadi ku place yaliko gwe waliko ku internet nawo like waliko ku place yaliwo ebiseera ebyo kubanga nali nkolera ku Ssegirinya Muhammad fans page nga bwe tukola post yonna ne bobo koze eki ne Bobi nga yakoze ezize ku Facebook ye nga mu comment bamugamba otawa Ssegirinya kaadi tugenda va muno gali manyi g'abantu yali pressure ey'abanna Uganda abali baagala Ssegirinya gubonga menti golese people power manyi g'abantu kyo wali olina okukola mullo tewali kirala era tekwasa kintu kyonna mbu yayamba tekwasa kintu kyonna mbu ate namuwa kino nedda Ssegirinya ajja mu by'obufuzi mu 11 yasobola kwesiima okubwemu pinga n'ekipande nga alina ekipande kimu nekyatambula nakyo Bobi Wine azze 2018 awo Bobi Wine yali akolera Museveni ate ng'akola ne Kayihura 2011 nga Ssegirinya ye alwanyisa alwanyisa ligimu naye nga Bobi akyagikolera okitegeera nsaka lwaki olaba ebifaananyi bya Bobi ne Kayihura Bobi ne General Sale Bobi bamuwa ddiiru 2014 eyo kakanya akalulu ka 2016 nayimba ennyimba ezi nayimba ddembe n'obulu tebutwawula mwaka akayimba nga voola Besigye mbwa president etusuubire tuyambe mpulira nabo batukolamu musimbi nga akuba Besigye kuba bannayuganda tebabiwa matu ebiseera ebyo nga Ssegirinya mulwanyi awo Ssegirinya nga alina amaanyi ge nga tamanyi ba Bobi bwe yajja eno gundi yalete enembuya ge yalete abantu Ssegirinya kwe kuva mu FDC naga kangende wano awali amaanyi neyegatta ku mugendo ogw'abantu abangi kubanga politics is means of eringa ministry ya transport okutuusa mu wobolaga kati sirabangayo buswavu nupu bwetandikiddeko guno omwaka ate butya etandikidde mu kuswala kati babayita n'abasezi kubanga tusobola kuŋŋamba nti golwanira omulambo ze kyanga nnyo okuziika abantu bamanyi buliganizimu yaabwe nze yaje bazimbamu ngimanyi kwanza namala nenjivaamu nga nabawendi kankuzeeko emabega katono mwami Bukenya okuziika ba yali mama walukaga tata walukaga ani yafa ku abo babi yali mama walukaga tata walukaga ogamba lwe bagoba big eye nze yakulira ogoba big eye twagoba kasa buli muntu gwe twali twagala bagoba Catherine kushasha ne big eye kolo ekyanemeseza okuziika tekwate tubadde bagenda kunkuba ekyanemeseza okuziika guno bano abantu aboogera nga beetisse emitwe bagisala n'enviiri gy'emitwe emikalu lwaki musalako enviiri oyamba akuyamba omutwe gutakuyamba lwaki okusalako enviiri okitegeera okategedde ekyaŋŋaanye siga nti bagenda kunkuba wabula natidde huliganisima okwo kuleekaana batadde mama wa Ssegirinya kwawusa lest
ne muganda we Kasaga ne muyambi wa Alex Luswa batadde ku house aliza bagalira mu nyumba Mugaba Mr. Kawempe Mr. Kawempe anti yo Luswa Alex ne bagalira mu nyumba mama wa Ssegirinya bamulemedde nga tebaagala kubanga balabe family abasinga bona bali eri kisaawe wansi wampu batolose butolose bagende wampu kati mama wa Ssegirinya bamutadde mu kano gwe bano bayiseewo abantu bano bayise mu magezi awo ne badduka baduse nenga ba maso batadde ku mama Kasaga bagamba yabadde agize kunona maama awe bamuli anti wedaze okunona maama awo kati maama ne bamulya omanye okuwamba bamukidinapinze Segera bamuwambye omutadde mu drone yaabwe gye bagamba gavumenti erina drone ewamba be bawambye n'okugalira nyini mufu maama w'omufu n'omugalira mu nyuma yotekako ekkufu ekyo kisiyazi sawuda madaada kyekiwala no kisiyazi ekiwala kiteeko kikwana abawala kyali kikwanyeko ne bakazi bange nali mbeera nakyo nga ntambula nakyo ekyo kisawuda madaada oli kisiyazi ebigambo ebyo osobola obiyimirirako ate lwakisibiyimirirako nso biyimirirako ono yalina omukazi oli n'amukwana nalina omukazi oli n'amukwana ate omukazi yanyumiza mu kiina obuliri bwa 12 ku 12 mbukyewo mu nnyumba yakyo tekiinaamu ddiiro owulira oli omukazi yanyumiza sitereka lugambo siina budde kubanga neyabinyumiza ye tasobola byeterekera ate ayagala nze mbitereke tolina budde olinawola akwana obuwala toli musangako na musajja n'ogo nabeera naye okumala emyaka nga ntambula naye ne mugenda mu tuwa tewulina tuwa gye mugenda otagenda nakawala atagenda nakapya akyusa alidde obuwala bwa struggle bwonna obwo businga omaza bwonna abulidde eridde bwati n'abumalawo ate saga bino bibagamba bye yeteekako mbunze mu gavumenti yagira nabaana ne bankulamu nabaana bombo clat oli musiyazi ate busiyaga like amutandikana mu university ekyo ekyana kyasoma nnyo ekyo bye byakyonoona ekyo kisawudde ekyo kyovola kigagge tomanya sente zakyo gye ziva kubanga bakigoba mu cases ekyo kyali tekikola tekirina mulimu tegwe guno kivuga motoka mpya buli mwaka ekyo kyana kisiyazi kisawuda madaada oli kisiyazi Ssegirinya kyali kyekimwagala ekyo kyolaba nze nafunako misunderstanding za Ssegirinya naye byo byabulamu omuntu yenna abeerako ne misunderstandings nze kyebagamba Ssegirinya omuyisaamu eggaali just ebizaali misunderstandings ez'obulamu zibeerangawo wali eyombeeko n'omuntu omulala kuba ye yafudde okitegedde kakati munnange kyekiwala ekyo kyali tekyagalangako Ssegirinya nga kyamunyigira kuva bwino ebyokulayira mu teyakiwa ku ssente ziwera era nga tekimwagala badde balinze afe Ssegirinya nze mbadde mulambula Ssegirinya badde amaze kumpi omwezi gagumu n'ekitundu erubaga kukyaba mu admitinga oba ojjukira posti ezasooka nga bagamba twali eri twali eri nga bagamba nti Ssegirinya alimu ICB biki ebyo olunaku olwo bamutwala nga twali eri emayuge kakati Bobi ne family ne Nuupu tewali yali alinnyeeyo Ssegirinya bamutwala mu Aga Khan e Nairobi Bobi yanyira mulundi gumata yagira ku live ya TikTok okumulaba tola bamugobe wa kamilio yagira ku live nga ina team aina abadrone aina abali mu banga bwakwate ekifaananyi kyonna ekironi mbuga yagenda mu Aga Khan emirundi mukaaga talina kijuka video kekwata naka talina gwe yagamba akukakasa tibanange nze ne mulaba kubanga yali amanyi kyakola kyekyo era Ssegirinya badagenda va mu Kulemera akole ddwaliro singa awenye badagenda va mu ddwaliro akole dduwa mpuga badagenda muyitanga mugenyi omukulu Bobi amuyitenga president w'ekibiina nzijukira eddwa bajongera nayo yali alina okubaawo mu eyo njijukira but ne bajongera olw'obulwadde bagenda ne bweyongera awo emabega kumutwala erubaga ebiseera ebyo eddwa yo yeyina okubeera nzijukira nga Mr. Kawempe agatongeddeyo nabikebe okujongerayo eddwa Ssegirinya abadde alina obulumi Ssegirinya ayagala nnyo Bobi bwobola tudde statement zonna abadde ku TV ku live kimuyaga president wange ne omusajja tiyamwagalako n'olunaku no zinabeeranga ne Ssegirinya nga tukola ebyo ebintu ebyo buli lunaku tubeera ku live ng'omusajja oyo ampita oyo w'emagere naye abasajja lwaki okabeeramu nnyo musajja kabala kakyako bweba tobingambangako nze ku luno Ssegirinya ngenda Bobi woba onzitanzita ngenda kufa ku lwa Ssegirinya ngenda kwogera amazima gonna tomwagalangako wadde oyagala mawuli omusajja yakola posti nga Ssegirinya tananafa okuba omusajja yagala Ssegirinya oyo omusajja ojimanya yakola posti nga Ssegirinya tanabakufa ate ekyo basawo nti maama yawamukubira esimu yawogamba oyo omusajja tannafa nawulira ennaku baite bamukubira esimu yawulira ennaku yawulira nga yenna amawulire era bwe bamugamba nti afudde bya ddala yatumya omwana Jebi Teira namuleetera ekanzu empya
yatuma jebite namuletera kanzu empya awo nagulirawo data wa mitwalo 10 Freak Friday kandi wali lwakuna tandika lwakuna yafa lwakuna nagula data Freak Friday anakola live mpaka ku Sunday ate wakanachi mukapa katoni izo Ssegirinya abadde musajja wange odefuna misunderstandings naye judde dala gwe yaze ng'omuya nze mbadde muwerekera nze mbadde mukyalira Ssegirinya erubaga era mbadde nakavaayo mu wiki ngeki nebuubuza baganda yonna nebuubuza maama we mbadde nakavaayo wabula ffe tetusobola kujja kukakasa muntu ate kyandemeeseza okuziika nadde sinagwe nkakasa osegeera ngenda funa akadde kange tomanya wiiki ejjobaddi ngende ewa maama embalabeko bonna ne mukyalo ngendeyo mbabuuzeeko omukoomu naye nga si bino kubanga bano bayagadde kozesa force tosobola kuŋŋamba nti Ssegirinya omulwanyi n'omulwana mpaka kulasi wafiiridde noyagala azikibwe bubi nnyo nga bolaba NATO kyeyakola Gaddafi babamutta ne bamuwalula ne bamuwokya nga tebagala kulekawo ligase yonna parliament ya Uganda Ssegirinya abadde mukwano gw'abantu bangi gwe Bobi bootamanyi tulaga nti gwe tobadde waffe kubanga nze naze kulwa Ssegirinya size kulwa Bobi okitegeera Bobi yatadde yerabisizza nnyo n'alaga nti tasobola kufuga de chairman wa Ludo tasaba de chairman wa Ludo tasa kulembera yadde tamanyi bakulembeze tasa kulembera dda amakaage era Babi yafuga yatulaze nti Babi yafuga ewaka okitegeera era nze nsaasira Babi yabadde wali nga laba omusajja gwali naye bannanga ate yalaba nti omusajja kyabadde akola kituufu abakazi bagumu neze kiri ekintu kati mbadde nkyakunyonyola Ssegirinya ne Bobi asako nnyonnyole Ssegirinya ava mu kkomera mbadde njalo nnyonnyole wano obulumi maama bwali mu ssaawa zino ne baganda ne Obulumi anti abadde akikujjidde Ssegirinya ava mu kkomera kutuuka wano ndoza mwenna mwalaba nga yalwawo okusinkana Bobi mwakitegeera wamukyabirabira babuusabuusa envaayo babuusabuusa envaayo nga bagamba yateesezza katate ne Ssegirinya yavaayo ng'alina obusungu nti sagala kulaba Bobi kuba tambeereddeewo wabula bano abantu aboogera ekizamu alidde lwaki tamagala kujja ku kitebe pressure eyo just yena ayagala asanyuse eki community kuba yaliwo abantu nti yajja ne Ssewanya n'aba era press conference bagikola wali muholo y'okukitebe kama okyanze naliwo nokukola olunaku naliwo najja ne Ssegirinya nze ne Ssewanya ne boogera bintu gabi bibaayogera Ssegirinya n'addayo nga tayagala Bobi nti teyagiriiko ne tumalenkera Ssegirinya n'agende wa Bobi ekifaananyi kye beekubya nga bali mu kanzu nga Ssegirinya ayimiridde bw'ati nga bali waka bamala ne batuula ne banywamu bamala ne batuula awo nga Bobi ali mugamba Ssegirinya lwaki wakkiriza mpuga akugjeyo mubwandibaddeyo munooguleega wandiguleeze mpaka oleega omusanga gw'oli mulwadde ogenda kufiirayo awo era mpuga yakirimu kyonna yakirimu kyonna kyonna era bafuuti sojja bakuba nnyawo Ssegirinya mu biseera Ssegirinya atabuka atandika okukogga atandika okufuna bino bigundi bino skin lashes byonna byamuyiikira Ssegirinya basooka bamutwala ensambya bamujja bamutwala Netherlands Waiswa we yayimira mu America ng'ava kunywa whisky Waiswa omutamivu omunywa enjaga omubbi Waiswa yanjigiriza enjaga ne Sauda Madada yabba TV omubbi wa TV yabba ne bisunzo by'emmotoka ku counter emukono twabira banamaana abiza kamera wesamula efulava n'abiza owulira bakuyigiriza ki Sauda banjigiriza enjaga ne baŋŋamba nti bwatonywa njaga mu NUP tobajjuwa bugoba falo bawatya nengamba wayi okubajjuwa kanjinywe ate bagenda kunkola ki naye nagiiga sikyagivuddeko kanjinywa naye bwe waduuka tewadda bampa omuzimu guli baaba naye gunyamba bambi genda batabukira kabanga ndi mwampa omuzimu gw'abamweyana Ssegirinya okufa kwe kwa Ssegirinya kwalesa ebibuuzo bingi Bukenya abasajja tebamwagalangako okumuwa kaadi bagimuwa ku kabampaane nandikoze eki kaadi ne bagimukwasa tebamubeererawo omusajja yababeere tewali lunaku Bobi lweyasamu tebamulonde Ssegirinya wange okitegeera saawa zino Bukenya ekijja tokimanyi okimanyi nti leero positive fulumi chairman Nyanzi yagenda okujja kubwa mupya kawempe noosi kikiraga nti be baamusse bate baagala kifo kye chairman Nyanzi yajja era bannakawempe awo tugenda fiirawo mu family ya Ssegirinya wali omukazi wa Ssegirinya mama Nagirinya yasoma alina ebitabo bye
alina empapula ze mukazi muyivu ali gentleman kuba bamu tebamumanyi mama Nagirinya waliwo omulala mukyala we waliwo omulala bamuyita mama Ibula alina omwana omulala alina omukyala omulala bamuyita mama Ibula naye yasoma bulungi mu Western yasoma nnyo yabadde akola ne articles ezimu eza Ssegirinya basobola okulondamu abo abantu just ne bamutabalonda 226 kana akabanga akamulayo guno omwaka gubulayo gumu bagumuwe wakiri naye amenti omwana wange ajja kutandikira wano oba najja mu school fees atusoma nange ku P7 kubanga nga bwe babaddewo bakadingo bagambye Ssegirinya yalidde kankunyonyolaawo okulya bakoze bwe bati bagambye walidde olw'okuba parliament yakutte million 10 nezibawo bategeko olumbe mb'olwoba olidde buli mpinti yasasudde emitwalo 3 mb'olwoba olidde bo bano bo baleese busuuti inamagato gawunya ne bawunyirira ekya ne bapamya amazaawo mu mwanyi z'abasajja era eri gye bali bategese mu kasayi nga bataddeyo toyi kati ate eno yo gye beekukulya nga teri toyi bannamasaka kye mbasaba mukwate obugirita mu buteeke mwago amazi amabina gaji ennyuma ebamyuke batugambanga bwoteekamu obugirita ennyuma emyuka taliddamu kupama kukku bafuuti sojja bapamye emimwanyi mwonna bonna mujjudde mazzi bapamye okitegedde naye nga ekibiina kino nze Bukenya njagala okwanalizinga kino ekibiina nina emyaka 25 sisiri mukulu nnyo ate siri muto nnyo naye nze sirabako kibiina kya byabufuzi kiriwo ekiti Bobi aliwo tusage otyo ogenda ng'omanyi bagenda kubba bagenda kunya kubanga tisanze basezi bayinza okuliwa omulambo kati ayinza okubanga Bobi si yagulidde naye nga baali nabo basezi kubanga babadde bayi bateto tusoma myabika byabwe temanyi gye bava mwabadde abazi kati bawambye gwaki Ssegirinya badde balina omuzikira mu bitibwa ng'omubaka wa parliament alina emikwano gye ababaka alina emikwano gye abeeni alina speaker mukwano gwe nnyo speaker Ntamongi Mpuuga mukwano alina abantu abalala bonna ate omuntu baba afudde fena tujja we come together tumuwerekere nga mikwano gye ababaddewo mwene mwagala be mwagala nenga ne bano nabo weebali kakyogamba Bobi talibeera wantu wonna nga Mpuuga wali ne bali bawangudde owali mutta kubanga bwawangula afuna amaanyi era ekyo kyatulaze nti abasajja bwe balijja mu buyinza bijja kuba biralamuko era nze olwajja mu buyinza nze kugenda mu nsiko okubayekera sidduka ngenda kubanga n'omwana Masero Malanga ow'Ekongo gwe bakutte ne bateekako ogwa treason bamulabye Masero Malanga batadde kalaba nti oyo adde abakulira bamuyita Masero Malanga nze Bobi n'awangula bw'ati nsiko mbanfuse WDF mbanfukira owali sababu nenetabo munentulika naye ate mundu kyangu nnyo zifuna ngenda beerera owali sababu oluwangula Kati obadde wali ku kyokwesimbawo nti waliwo abantu abasobola okwesimbawo essaawa zino mu kifo kya honorable waliwo abantu abasobola okwesimba mu kifo kya honorable naye essaawa zino Nyanzi bw'ovaayo olaga nti gwe wamusse direct kubanga mubadde mu mulwana from day one kubanga ze Nyanzi jjo twamukubidde essimu nga tuva Jinja n'atugamba yajja yatukonfaminze ye nga ye n'atugamba ajja Nyanzi mwennyini n'ebigambo bye atugambye yajja ku WMP eyo Kawempe North kubanga yasula wali kyebando kati ayagala kwefulamu naye wakawempe batagala ne kati tasaagumikiza dde omwaka ogumu yabadde ayagala bwa Lord Mayor tebamanyi kye baagala kati naye mubagala kujjako Museveni mubagala Uganda mpya naye ekyo kyemwasaatinga ekyokufa nze ŋŋamba omukulu ye yafudde bufi ntuuko ye wabula bano nga bo politics balina okuteekawo omuntu temwagala muntu mulala kugenda maaso na twagala era kyovula kugambye ekifo tekisasigala nga kikalu mu Kenya twagala Kawempe North bana Kawempe North Ssegirinya Muhammad yafudde abadde abakoleddeko byabakoleddeko ebitonotono yalesa ambulance yoweri tegenda vaawo mbadde mbasa ebitono bye yalese tugattire okwo tuyambeko ku bantu be owa famire ye yenna yena gwe tuba tuwa obubaka obwo obwebbanga lino sibasalira nti mu 2026 obaddi wabula kana akaseera ka by election eno tegenda twala bbanga ddene tegenda kusuuka February munaku 10 kiraka ino banga wandise munaku nkaga okulonda kuino banga munaku nkaga nyingi balina okubanga batadde munaku nkaga nyingi andi nadde nsoma article babawo ennaku nkaga okubanga electoral commission emadiriza buli ejagwe maliriza buli kimu byonna nga bano abatempa plaza bazituteyo Zembadde nsaba bakati omuntu omu ow'ekika wa family bamuwe oba gwagamba nti oyagala kwesimba ku by election ya Kawempe North tuleetere gundi ng'etulaga manifesto ng'etulaga nti munnange nze bwe mpangula wano ngenda akasaala ngenda kagabana ne family ya Ssegirinya mullo
Ngenda kukkiriza oba n'ogamba ebisendeza emmotoka ze bagenda okumpa mu kusooka ngenda ziwa famire ya Ssegirinya nze ntwale kino naye kati goveeyo n'amagatto go olw'okuba oyagala kubba kyemubbyeko kimala kyamani Nyanzi omusajja mumusse temukomye ku ekyo Waiswa katudde ku Waiswa mu Kenya Ssegirinya yetondera Waiswa teyetondera Ssegirinya bashiri era tusagala era Waiswa yasigaza ennugu yeno kyeyayogera yasigaza yabayita n'abagatto Lubongo yabayita n'abagatta wamu kyali bwe kiti Waiswa yayogera ku Ssegirinya ng'abuusabuusa obulwadde bwe ne bateeka akazito ku Ssegirinya ku kyeyayogera oluvannyuma n'agamba oyo tajja Naga mama mumuyiranga enfufu yagamba akwatanga ebbafu y'enfufu n'agimu statement eyo neeyingira mu kibiina ne bayisa bubi olw'ensonga nti mufumbire okwogera ebyo alina gye yali abijje mu kibiina waliwo abimuwa yali ne Bobi mu America bali bagenze ku summit mu America nga bali aba mu lodge kuba Bobi yali ku kamera okitegedde nga bwamala n'apoze nga kati yongerako kino nebaddamu owakana ki kati bateeka akazito kwani ku Ssegirinya Ssegirinya asalawo babimalirize era Ssegirinya yeyeetonda nti ate yeyeetondera Waiswa tisalabagako ku postinga Waiswa yetondera Ssegirinya Ssegirinya ya complaininga n'omutima gwe nga yennyamidde nti omusajja nanjogerako ebigambo ebyo munyigidde nnyo talinya ku ntaana yange oba ku mulambo gwange aye Ssegirinya nnyinnyini n'avaayo n'agamba nkusonyiye kitegeeza waliwo akazito akakuteereddwa Ssegirinya bamuteekako akazito akanene nnyo mu bakulu bennyini nga bamukolera amasimu buli ssaawa kubanga statement gye yakola yatambula era ekyo Bobi Wine jo yakyogedde kubanga Waiswa abadde atidde okgenda wa okuziika Bobi Wine namugamba genda nze ngenda kukizannya era Bobi Wine nakimuzannyira nti no twatuusa ne tuteera ne bakuba essimu ne tubimala era kati bafa basonyiganga era wuyo waali talina buzibu yamuzannyidde wali okumuyisaawo nga musajja we naye wanga yabimutuma ebyaddala nga tuvudde mu biro mpalaniraako kuba tulina obusungu bwa Ssegirinya ebyaddala abasajja boze sira gundi gwe bagenda kufuga wano bozi banafuga binyonyi nga ffe tufudde kubanga sibala mu strategy yonna gye balina jo babadde mu kwogera nze nagamba Bobi bw'aba agenda okwogera ze statement ze mbada zitegeredde zonna zagenda okwogera Museveni yamusse amuwadde bo bakola postmortem zaabwe eddakiika emu ye nayakebera nayita ebbaluwa y'abasawo batamanya ali Ssegirinya agenda okulayira nga mulwadde Ssegirinya kati kankunyonyere ku bulamu bwa Ssegirinya ava mu kkomera ekitalya bamukwata 221 nga yekalakasa batute bateffe baali bakuteffe banubbyani baani wano we mwabeera mu kkomera naye bamutuleetera mu kkomera tubeerako ko naye alwala obulwadde bwe buttuka era alina obulwadde bwe bwali bumusumbuwa Ssegirinya bamuta mu gwakusatu 2021 akomawo ebweru ne byeyongera n'agenda e Nairobi kwa Gakani we yava akoleki ajalayire era bamuleeta bamusitudde ekyo kisawuda madada n'ekirala bakita kinuwa mutwe bamuleeta bamukutte bwe bati nga tasana kutambula wokawe bwati yekka nga yeta munafu wabula yawandikira ne parliament abaga sobola kusigina sobola kulanda bamugamba oyina osobola ofuuka ne bamugamba oyina okulayira yali abagambye ko olunaku tagenda kulayira tagenda sobola mulwadde ne bamugamba olina okulayira Ssegirinya najja n'alayira nga mulwadde nnyo bano bagamba mu bulwadde yabufunira mu kkomera tuve mu kuwaayiriza mayambo bwe bamukuba ebiyiso biki nga nigwe bali bakubye n'obyaniri nga tebaabimukuba nze nga tebaabinkuba sewanyana nga tebaabimukuba wabula ekintu kiri bwe kiti Bobi takyalina ettondo ly'essannyalaze tekyana kyagamba abantu engeri gye yabuukiramu omulambo n'agula akasuuti nze jebbi yankubira jebbi oyo atunga obusuuti naŋŋamba omusajja atumye akakanzu wano aka delivery nga akatayi tekasala yabakubira essimu n'abagamba mbawe tukubire paatulawe eyere ekkubo ekanzu entuukeko mangu tewayita dakiika 2 ng'ali Lubaga bagimuleetera Lubaga ajambalira mu mmotoka oza jambalira magere buuza Bukenya huyo oza jambalira magere kanzu yajambalira mu mmotoka awe Lubaga mu ddwaliro bwe bagimuleetera nga talinda nakubira banna ba kamera okumanya omusajja oli ayagala kamera zikankuwa example ojukira Kabaka lwe yali enambole kati amuyitako bwati amaze okusetinga abakamera n'abadroni era n'abaana bagenda omukwatira emabbali amuyitako bisinga atamulabye kati Bobi lifestyle ye yajjira mu bintu
by'obuyimbi bwa serebu showbiz era bamulabye adde akatoke wa Ssegirinya postinga ku TikTok banange ntuuse osegeera woba oyagala nti oli president w'ekibiina kale katulizoninge mu bulungi oli president w'ekibiina oyagala kufuga ggwanga lino ebintu ebimu tolina bikola ebintu ebimu tebirina kubeera ku page nja kubeera ku fans page waliwo page eyiyo ne fans page n'abalala bakwagala nenga ne fans page sobanga yiyo naye nga si ya direct nti ye ya Kenya Nelson okitegeera naye oli omusajja akadakiike nze natankana obwa president we bwayagala ne bumbula kwe kuvaayo bade sogera nko bigambo bwe biti bingi naye kuno ntandise leero kwogera ku bintu bino tugendeko ekaddugala butereevu abamu abantu abatabadde ku ground nakati bakyebuuza kyekyabadde kigenda mu maaso mu ngeri zitya ababadde ba broadcasting batuuse akaseera nga balina obeera ne screens bbiri omulundi gumu tugenda okulaba ewaka ewagenda okuziikwa tugenda okulaba mu kisaawe wategekeddwa kati nekitusobera mbeera kiddala eyabaddewo n'okutuuka ku byonna bye abantu babadde executive abadde bazze okwerekera ku Ssegirinya mikwano gy'emirala egy'enjawulo ekitali mu byabufuzi n'egiri mu byobufuzi okitegeera mikwano gye banja batasobodde kuziika Ssegirinya bakasukuma tebasobodde kuba hooliganism abantu bona abamanyi tebasobodde kuziika Ssegirinya lwa hooliganism lwakutya ki ekigenda okubeerayo emikolo owekitiibwa Masaya Mpuuga yazze n'abagamba sirina buzibu ngenda kukola nammwe naye ffenna tubeere watya wamu baali bategese arrangement ya tents nga bamayi tents arrangement yazo nti abanupu mugenda tuula muno nga babadde tenti zaabwe ezi nga nnya ne bagamba nga parliament mugenda tuula wano ab'enganda mugenda tuula wano nga bomanyi bwe balenjinga bano bwe bazze ne bagamba mbu ate ezo tenti zammwe zirimu obutwa kitegeera mbu ate mututuuza obutebe bulimu obutwa ne bagira ne bazigaana Kasagga muganda wa Ssegirinya najja abannyonnyola abagambe bannange ffe nga famire twade tusazeewo mikwano gye gyonna gyegatte wamu mu buntu bannange omwana kye bamukoze bamuba ebikonde maama wa Ssegirinya ne bamuteeka ku house arrest ne babateeka ku house arrest kanate maama wa Ssegirinya lwaki tebamutadde kugenda wansi gwe badde basigazza yekka jukira wano bannagirinya bandi babadde eri wansi ewa Mpuuga kati nga Bobi kyalina okukola tasobola kukola mukolo nga talina omuntu wakika n'agamba bafuutu bigere oyo mumuteeke mugundi eno ogimanyi eno lawundi era neweyaddayogerera wamulabye yadde mu lawundi bwali nga tasobola kuddukamu era newunyiza Sauda Madada okufulumya statement egamba nti Kasagga towabya maama Kasagga si yawabizza maama weyabadde awa speech yakyogedde lunywa nti nabadde njagala eri ewagazi kubanga nawali waffe nga yabyeyogerera naye mmwe mumuteekamu ekintu lino towabya maama balinga abagamba nti maama naye yabadde ayagala wano ebintu babikoze ebintu nga bya kisiru nnyo bakoze ebintu nga bya kisiru balaze ekintu nga bo kati kankubuli omuntu ne bwaba afudde Kasagga yabadde na buzibu ki okusingira ddala Kasagga first of all yabadde namba 2 wa Ssegirinya amuddirira naye ayina empapula Kasagga gwe bakyaguya abadde namba 2 wa mukulu Ssegirinya gano yiga emmotoka ayisigoyo agamba nze siriga mmotoka kasita gwowola Ssegirinya buli kimu ekikyekumpi Kasagga yabadde ng'avuga honorable buli kimu ekikye kyonna ekya Ssegirinya oyo Kasagga agakaani buli wamu Netherlands wa oyo Kasagga gwolaba kitegeera buli kimu buli kyama kya Ssegirinya oba lino ttaka oba wano famire oba ono mukyala biki byonna Kasagga ate famire eyo efiiriddwa bwe beesazeewo nnyo bagamba nange tukole bwe arrangement zaffe nga famire nze nagenda omulaba erubaga nga ate Bobi yagamba mbu ate enteekateeka z'okuziga bwe zigenda otambula nengamba ate omusajja ono yatandika dde okufuuka MC w'emikolo anti omugenzi yamugamba nti ayogere okumala essaawa 5 omugenzi yali amukiina omugenzi yali amukiina kati kiri bwe kiti okuviira ddala ku kaadi okugenda mu kkomera nopu tetulabyeko weyamba Ssegirinya tetulabyeyo Bobi Wine bwakunga bantu tebannange twekalakaase olwa Ssegirinya okubanga bamummye beyiro ng'ate mulwadde baggala edwaliro lya Ssegirinya nga banja lenti wa myezi eki katono nnyo lenti banja myezi eki ena lenti wa Ssegirinya twalisosula mitwalo 8 eddwaliro lyali lisasula lenti wa mitwalo 8 nga banja miliyo 3 emitwalo aga Ssegirinya yali mu kkomera
institution nga Nuupu Namba Yesu yagwa nagamba eddwaliro ne baligala ng'abantu balaba nga wanja 3.2 tebalina kye bakolawo kitegeeza nti baali balwana omuntu oyo nga bagamba yepankapanka bamulwana from the start ze kugamba nabiranga ne Ssegirinya nga basajja bankubira ne bagamba omusajja nga akipika nnyo kuba Bobi ezesaawo nyeze bamuwa Ssegirinya teyali musiru yamanyi nti omusajja ajja kumulaba ndooza nayagera Ssegirinya akola nga bintu ng'oli kabampaane biki okitegeera yagezezako kibikirira naye ngaokyakibikira zinga kinganga kiiseewo okitegeera kati ensi eno omusajja bamulwanye hands down n'omuto akiraba azaalibwa teri agenze mu ddwaliro tebamujjanjabye tebayambye yagenda mu ddwaliro mu mwezi gw'11 nga gugwako teriyo buyambi bwonna buvudde mu Nuupu bugenda mu ddwaliro wabula oli waafudde ne bamwesooka nate mama yebaziza SG Lubongoya yamukubiranga ku ssimu era jasikuba walabina okubakubirako essimu n'omugweno kataali atya nagamba kale mami nawe kankuwayo 10 waliwo ekintu ekyo ekitonotono naye nga okiyisa ng'olaba tafuddeeyo tafuddeeyo kyovula mu kumwebaza yabadde nga waakuna yadde nga waakuna ate Mpuuga nze nkugamba bino ebigambo kuva mu Kulemera Mpuuga ensambi awo kumutwala Ssegirinya kubanga Ssegirinya yajja ku kitebe kavule nagamba Ssegirinya teyatandise okwerabira awo ebiseera n'abagamba bannange neetaaga kubujjanjabi yagava mu Kulemera sente ze zikyangala Ssegirinya tafunye ssente ekkomera lyokka kimanyi okuva mu Kulemera yateeka miliyoni nga 2 obadde okimanyi nti empapula ze zokka okumuyisaawe ebyo yateeka miliyoni nga 4 Ssegirinya yafuna salary loan ya kawumbi 1 billion salary loan gye yafuna ku ssente ze za parliament nasooka gulako ezo ambulance 2 ze yagula nga yakayingira parliament yafuna ebbanja lya kawumbi yasooka nafuna ebbanja lya miliyoni 7 kitegeera miliyoni 7 n'agulako ebyo byagulira abantu be eddwaliro ambulance 2 nga bumanyawo ne sente zitandika bwe bamuwa sente z'emmotoka n'ateekamu ebintu mu ddwaliro n'awaako n'abantu abamubeereddewo okuwangula nakola ne Ssegi box ng'aziwa buli mukazi atunda ayokya kasooli ng'akutera n'emitwalo 10 kati ne weeyongereza okwo ng'osuulamu omyezi oba emeka bwegiggwako gwe n'okaasa n'ojjamu kakapita akalala akongeramu naye nga yazibawanga ataddemu ne ssente yagibawanga ataddemu emitwalo 10 buli box twakozesa boxi nnyingi nga twayitira kumbi store namba abantu bonna ono alina akaduuka katono ono atunda manda ono akola biki bonna abo abakyala bonna n'abawa ebyo byonna nga babobi beebuza ssaawa Ssegirinya afaaki ani amufandinga NRM yamuguze olw'okuba bo tebasobola bikola bo bajja mu bubbi bajja mu scamming bajja kubba nakunyaga balinga sitaani bajja kubba kunyaga kuzikiriza okimanyi abo abasajja abo be basibye ensi yaffe emabega nga beefula nti bo bagenda ginunula ate abatali mu buyinza basiba batya ensi kyo mbadde njagala omanyi lwaki bagisiba emabega bennyininyini badaivatinga bannayuganda abasinga tebategeera ku peesi yaffe kitegeera wala agenda okutegeera oli kyayogedde era ono boolaba ng'agamba abo bampugadde baagala biki nene omugamba bannange raba omuntu afudde balina omuziki parliament yadde yagala ziika Ssegirinya mu kitiibwa ekyekitalo nga yagala nakuba ebikompola 12 ngayagala kuba ebikompola emuzikire mu bitiibwa ebyekitalo ebafuutumugu nebabeeraawo balya mmere tebakkiriza ddadde omukungubazi okulya mmere yonna be bagyeriiridde bamu ne bapakira bazadde naku ziboda baze bagivuga ng'eyiika mu kkubo ng'ebyo byonna bigenda mu maaso njagala tugendeko ow'ekitiibwa Mpuuga bwe byabadde biri mu kugenda mu maaso ndaba reactions na byonna ebiddiridde abasinga bagamba nti guno gwabadde mukisa ow'ekitiibwa Mpuuga gwe yabadde ayagala okukozesa okufunirako points ez'ebyobufuzi mu anga efaananako bwe bityo era ne bagamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga ayinza okuba ng'ayina ekikonde kye yafunyiriza maama okukalambira ku kyonna nti tudde eri nabyo nako zisoma comments nga bwe zibadde zitambula kati njagala ebyo byonna byoyogedde ate obisse ku Bobi Wine yabadde abyetaaga kubanga tabeereddeewo mu lunaku na lumu Ssegirinya kati Bobi kali kubuuza ng'ovudde kuba nti pulezidenti w'ekibiina yabadde awamba omukolo ngaani ku Ssegirinya yabadde akikola ku lw'omutima gwa Ssegirinya nti abadde musajja w'NUP ng'agala aziikibwe mu kitiibwa ekyo
ekya Ssegirinya yazikidwa mu bitiibwa kati Ssegirinya ku bantu be NUP ani abadde amusinga ekitiibwa ku bantu abali mu NUP ani abadde asinga Ssegirinya ekitiibwa oba mu baaka be NUP ani abadde asinga Ssegirinya ekitiibwa bonna abadde abasinga kyovula baali balinze lumu afe bakola amawulire ate gabalemye bagakoze mu bubi era baswadde guno omwaka baswadde ate banange okimanyi Museveni yogera bituufu tebasobola tuka 2026 olaba guwedde gwabakubye hands down 2024 ate 2025 yabatandikiddewo bebookya bokka na bokka bebekuba beyamanda mu mbugo bali bakava mu bbaala nga balina hangover era bibendera bikolede mu kitamiivu bali bakava mu show ya Spice abafiirwa Zaake yakuba amazina n'atuyana kana kantu komugonga kwa wakati yazina n'atuyana kana ka wakati akomugonga kano okamanya ko bekatuyana yatuyana ne underwear n'etuyana Zaake yakuba omuziki oba yali yekulisa ki gwe nange Sauda Madada yakuba omuziki n'atuyana kati jo kye bakoze okimanyi bafunye bulobu tekniki yange yabayigiriza bafunye kyapambalaso kimanyi budragon kati balina katambala kajukira kakola bote ngaka jukira kakuyingira munda kodi ze yazibawa akugamba bino akwata bwati akatambala katadde mulobu okategedde neisa naita wandifudde kumbe abyeteka mwaka kalika kamugira amaziga gajje mwefune ba 90 alumi bona betadde mulobu bona mu maso njagaye bali ku mutwe ninga njagaye bali ku mutwe bien kugamba bya ddala kwaba abantu wali yalumiddwa ne sawa neji era byonna ne bebakoze baade bakakasanya babikolere mu kamera balage ndinse bagala ku trending ate bamanyi oba trendinze batya bagala mu ba trending era tete ba trendinze TikTok yagano bawamu teri bawamu yabawamu lulwe yabawamu mu kusooka ne bajja kollo teri damu bawamu ze bali mugamba nagwa ne kati mundaba mujembo yo ku masanyalaze kikacho jo yagalagawo ate sagala kifoneti serious imbo mbulamu bwange kubagera tewasoma kubanga saasomera ko ddala naye obongo bwennina bwawaguluza sikozesebwa abantu we batyo era nagamba bano abantu bendimu bano bantu ki bano abatayagala ofunemu 12 mu nsawo ate bw'ojjoze musaba naga agenda okola ate bw'ogenda okola naga balwaki wagenza okukola aba muntu kiwe mu majali gitanso muluma omwa guno gwali genda kutukako guno golaba lwanjala nga nkyalimu abo abasajja anti bw'oli emmere bajja gamba ate emmere wagijjeewo so kutu accountability wagijjeewo ate wakanaki kubanga bagamba tebaagala olye mugwe walidde bamawasege nyambu yalidde ekintu ekyo kyavuddewo ogamba mama wa Ssegirinya nti yalidde zo sente za parliament zeyawadde nga amabugo ng'okutegeka kuteekateeka omukolo okuziika omubaka wa parliament bate zizaadde zimanyiddwa public anti kati bwezayise oba zayise bano badde baagala parliament eziwe Bobi yategeke low budget segera ateke omukolo nga gwa low budget atwala ekiramba ate wakanaki kasasitayise waabwe ani yafunye sente sente zazinga famire ate Bobi wa famire kibiina kya byabufuzi nze Bobi yampitako nangamba byokola ebyo olaba bituli-presentinga ne mugamba nkola biki nangamba amateeka g'ekibiina gagamanya bagiza core values gamba ki ne mugamba ne bemba ndya mukazi wange ngende ku core values kati nga ndi wakane mukyala wange tutunyumirwa mwera mbere ku core values mu discipline manya biki core values ekibiina mbuzigamba ki manya mutokola kino mu discipline onalingenze wahamu nangamba olunzo sokano ngamba ko nenkuwa go ahead nze kugambeko nze afunye omukisa ogwange omugaga nampita asinga Ronaldo mugaga asinga Ronaldo center ampisa ananze nzijemba gere n'amagato mu nkwebuzeeko omutwe guno guba mbanetise box oseke mbanetise ki omugaga hamu yakuyita yampita ate yampita nga Sky Soja wa media ngende ndeke bali bakyakizimba ekisaawe okavalinga progress y'ekisaawe omusajja yanyiiga nagamba badde ina soka mu nagamba amasajja si baffe
ne mugamba bamwe bebani ate Mickey Wine nga yagendeyo okugula ne bamugulako tte namubuuza kati abali ku maduuka awo nakivuba bonna bakolera awo bene yopi oba bene alemu bokka gamba Mickey Wine yagenda ne bagulayo emmeeza tebagenda nagenda bamuwa sente z'emmeeza bamwona sente z'emmeeza Mickey Wine nyini n'agenda ewa Bujingo okuyimba Bobi Wine nyini n'amuteera embwa mu mukulu nze yamukuba Mickey Wine kayagala kunteeka mu buutu ebisabiro ndali nkyali foot soldier wagenda Mickey Wine yagenda ewa Bujingo ne Vixen bakakuba akayimba ndigunoomwaka ebikutte bite munnange omusajja yatugamba mumukube bakakulira bubi ngani abagamba omukulu yennyini kuba alina baatuma omukulu alina ba representative aba alina nga bana naye alina gwe bayita selected devi kati selected devi yawa information bani bano bolaba mumalu kiseka yekolera lumbuye abo yabagamba nti kati omukulu yagambye kasetimenti ako kajjeeyo yagambye kati kaleke tebakola kintu tebakola video yabo basoka jiba wamu ne bagamba kati muteekeyo basoka jiwa bano kyekyanzijayo kimu bibiri sangulayo tetujagadde nengamba munteddeko mmeka ku akawunti data mwaguze wa mmeka munteddeko era njibuzi nasanga lubongo yawo ku mafuta nangamba naye oli waffe ne mugamba nti waganda okunteeka ku musaala nze singa wansayininga nogamba nti buli mwezi ofuna miliyoni zonga 8 sobola okukola ze kirasi gyendikoya bwa minisita naawe kati kirasi gyendiko mwezijja mu nuupu mba minisita kyogamba muyinza okutuukawo nga ndionalebo bwezijja mu nuupu mba minisita ate state minister andi omugezi aba agenze mbatategeera kati omugezi agenze mbatategeera olina kuba waggulu osegeera nanga tetuziweza nemugaba bwe muliziweza ngenze mu nuupu mba CDF mulamba nemugaba bwe muliziweza muli empita ekiramba mbere mbali abasero naawe naye nga abasajja abo bakola ekintu kyabwe akakundi kaabwe kabantu ngaaba nga bataano bakasiba bwe bati gwe bwojja ng'oli futusigere abasajja bali okumanya babiri abo abaana balaba ababeerawo abeera n'omwana nga amanyi omwana talina wakeera kukola ayinza okumuwalira emitwalo omwana najja ate omala kaaba nnyo nobagamba nolimba ebizibu nobagamba maama wange yakuseeko omumwa ebintu byange babiwaludde biki n'olimba nobagamba kale tugenda kuwa emitwalo 5 awo n'olindira essaawa 12 okuzikusayiningira ate nogenda noteekako amanyago ekinkumu ne feesi kati bazikuwadde okategedde ne feesi ne bakulikodinga n'okulikodinga ka vidiyo gamba nze bannange bebale kumpa mitwalo 5 mujimpisi okategedde nze nali mbikoye kuba nze nali mugezeera ate era n'abo abaana babuuze sina kwisongayo ku ssente baana ba struggle banga nali nsolooza abantu b'ebweru wali okuba oluseke anti nze wavu webwannumanga nga nze ngenda ekawempe ku poliisi nenkubira oba DPS nemugamba katolaba ngenda yitawo mu bitala nga nekalakasa nti tukoye ejjoogo bandi awo jeki nebankwata kati ogenda olya freeze ngetandikiddewo free sky soldier nesuka nemugamba ose olaba kati kamalina kongezi kyeyongere nnyo okulaga nti kinywere kati novayo bambikulikayo wale tulwane naye ngaolwanira eki enkulika yenu yali abebweru nabe batuwa nanze nalimbalina ati wali futu soja balina bebweru nze tuli abantu aba abafuna abantu bebweru abaddala era ffe kwe twajja emikono nze kati abebweru bakyampa bangamba webale kuwona nnaku ne kati esimu yange ebeera ejjudde ssente webale kuwona nnaku webale kuvamu abo abantu kati munnange bambikulikayo mutabani bambikulikayo webale kutulwanirira kati sente bwe zaggwayo kati mukama waffe bwe yakimanya tuzijjayo bakugwamu anti twabikolanga ku live kati bwe yakimanya n'agamba sente zonna muzireete wano mbazireete ku sitemu yeya batutolerako kati wenagamba nti kati sente awo ziweddewo ninga kati omugezi alina ogenda n'akola guno simu olimu kati gufudde bafusoja bafuna kuba wabwe mpozi abamu abatonotono abalina akyalinayo abazirakisa ate abalinayo era balinayo basugamami be bakwana nikati ki ekibabeezaayo kiri bwe kiti bano abantu ekibabeeza mu struggle bali ku kasenge balinga be basalira ogwakalabba abo abantu abali mu struggle bonna bamisomo gyalema yagendako ku kyeyo nebigaana n'akomawo n'addayo nebigaana yagezaako okwetta emirundi nga 10 nga banganga bamuwa amata nadde engulu era abantu ababawa amata betunenya omwalibiresere byetta okitegeera baba bawala kikyotegeeza nti nno ne bamuwa bano abantu abali mu struggle bafutu soja be bantu boolaba nti ye
yalemwa talina watandikira nga yasalawo naga nti kati wano wenfiira okumala ebyo byonna ayise eno mu bizibu eno kiganye no bamusibye mu makomera abbye bizimo bu justice nagamba kati kangende mu Yenna ya Nuupu najja omanyize najja nava okujja mu Nuupu nange nali naveeyo kuba natuuka obulama ate nembukyusa neŋŋamba omanyize gye nali nvudde ku street abantu abatalina ssuubi be bajja mu Nuupu abantu abatalina kiddako be bajja mu Nuupu abagezaako okwetuga bwe baba bawala bwe baba abakazi abalimu nga taata omwana yafa yeetuze kati bamulekera abaana baagala kulya ye ali awo talina kiddako be bali awo yafumbirwako emirundi nga 10 n'ebigaana afumbirwako abatemu ababbi baani tiwekyali kati amulabawo golabamu omuwala omulungi nga ayinza obeera mu NUP ngoyagala mu kiwanga temuli musajja mugagga mwanakuwa ku ssente temuli musajja mwanakutuusa wano tebaagaliza tebabeererawo tebayamba nga tumaliriza okuva wano Honorable Ssegirinya Muhammad byonna ebyabaddewo olunaku olw'ejjo yafunye ekitiibwa kyeyabadde ya deservinga oba was that the send off that he deserved kwabadde okusiibula okwabadde kugwana singa kisoboka twandi muziikudde n'omuziikula netuddamu nekigambye ono manjagala tumuziikule ffe tuddemu tumuziike bupya ne bagamba tekisoboka neze mbadde njagala tukole ekyo tumuziikule tumuziike bupya kubanga bamuziise nga mubbi wa booda Ssegirinya nga yali yazze emisango ku kyalo leeta omulambo nga bagukukusa oli baddeko ng'omuntu ndi ate ebifaananyi bya Bobi Wine nga byetolodde nososiga nga Bobi ate yamaze n'afa oba yafudde bamuziika nadde bakuta ebifaananyi bibwe ebiti nga omusajja oba afudde omusajja ayagala abafoolisi mulabangako ate ebifaananyi bya Bobi Wine ku ntaana byabadde binoonyaako badde binoonyaako ki nga babikwatidde wano we bati okwetoloola ne maama wenki wati yatuuse na ku ntaana teri maama abatakkirizibwa teri wa luganda wa Ssegirinya tewali yadde ku ntaana bulaza wo mukyalo yatuuse ku ntaana utya walabyeko ow'okukyala ayogera nagamba Kasaga yayogedde kati tolaba omuntu oyo yayogeddeyo ng'alaga nti abadde mu bate eno bwe yayogedde eri Kasaga yayogedde alaga nti ekibadde eno gubadde muliro kati omuntu ng'oyo abeereddewo era Kasaga yagambye nti asonyiye madaada Kasaga we yabadde eri ng'ayogera yagambye nti nkyali mu bulumi wa muganda wange madaada ankubye naye musonyiye sipiiki ya Kasaga ya buvunaanyizibwa nnyo ku mukolo kubanga yabadde ne Ssegirinya from day one ebyo yabyogeredde eri byonna kati ate bano kye baakoze ate kyebabadde na TV abantu tebabitegeera ekitegeeza bo bakola n'abantu be baagala bokka abatabakkiriza malina ffa maama wa Ssegirinya wagezaako okwogera nti awaana mpuuga mubeereddewo ng'omuzinga bagujjawo ne bamuŋoola omuŋoola otya maama w'omugenzi mu Uganda omuntu asinga okutya internet bamuyita Bobi Wine omuntu yenna abulokinga omuntu olwokuba gundi yanjogeddeko nakubulokinga oyo muntu aba atya nnyo bamutiitiizi nnyo Bobi mutiitiiza era maama wa gundi awo yayogeredde nawona mpuuga noza Bobi Wine ayinza okubanga byamuyiseemu emabega byamuyiseemu yapami bangambye yavudde awo nagenda ekiruddu mbadde nsaba musiibule bangambye yavudde awo kubanga omanyi ekitegeeza okubeera nga gwe mugenya mukulu Ssekagale president ate oli n'awaana oli ngaddali wali ng'alumemba bw'ati n'alumemba ngenoleeta ejjambya n'olukuba ku luba ebukako bubuuzi buyali mu byaddala Sky Soldier siibula abantu aba abantu bange mbasibamuta Sky Soldier guno omwaka ndi mukambwe nnyo baasa Ssegirinya wange abasajja ababi abo Ssegirinya ekyamusse stress kati nina kuna tutuna basiibula ojjukira Ssegirinya we yafulumiza statement egamba nti bannange ngenda kuddamu neesimbewo kisanja kuleetera wennyini awo wennyini omanye force yamuliko afulumye statement nga mu Nuupu meeting zitandise okuyitiŋŋana bo batandika yagifulumya mu gwa 10 omwaka oguwedde nga baagala kumulipulesinga nga bagamba tuleeta mulala olaba Ssegirinya ate bagenda namwongera kaadi bali bagenda giwa Nalukoola oba Chairman Nyanzi kanso Nalukoola kwe kuvaayo nalikodinga akantu ako abalabisa agambe nti kati nabagamba banange bantu bange nakyogera bati nalabe Wumalumagala naye agamba nti kaadi ajagala abo nabe bamusse buli golaba wa Nuupu ng'ayagala kaadi ya Ssegirinya yeyamusse
tosobola kubuusa maaso muntu agamba munno oli yali akozesa kabampande yakola ebintu ku sipiidi abantu ng'abikolera abantu gwe n'ogamba muno talina mukono mu kuvaawo kwoli kitegeeza abadde n'abalaba esayidi zonna ate abalaba ba Ssegirinya babadde basinga kuba mu Nuupu webadde basinga ennyo ate Ssegirinya kwa bino tetusobola kwogerera muntu mufu naye abadde agenda kuva mu ddwaliro ng'awonye agende mpaka mu kibiina kya Mpuuga kyabadde agenda okukola kuba tekyasobose yagenze masibula mbagamba Ssegirinya omwoyo gwe Mukama gumuze ekisa Sky Soldier watulesewo wano tugenda kulwana mpaka ku Mujaasa Asemba kulanga tujjayo amazima gonna n'obulyake bulimu abo abasajja ababi oba naffe batutta be bamanyi okitegeera naye abasajja mwe muli babi nnyo muli temwagaliza temubeererawo temuyamba mwe mulinze kimu omuntu ng'afudde muleeta amagatto gammwe kasanze nabavaamu temuneesibangako n'olunaku n'olumu babone badde asibula ogenda egundi eri mukuziika yagambye ba Foot Soldier nga abawa abadressinga tubeere n'empisa biki kamera nga kwezira lwavuddeko kamera ali nababulira ebituufu temuzanyirwako atusiwalirako mu mukulu twabeeranga nayo campaign uliriza kana kasemba twabeera nayo campaign oyo omusajja nakugamba genda okubulya ekikonde n'atunula eno omulala kimukuba nagamba nabagana efujjo okubye waki nogamba katono omuntu kyona tumaata okuttate osegera nagamba genda omukuba oluyi omala olumwosha bwoti kati yo omuntu akuteeka eno n'atunula eno ebbali wamala nagamba nabagana efujjo okubye waki bakuveeko nogamba pulezidenti gwe tolina buzibu naye oli kumbe yakutumye yasindikako abatemu babba essimu yange yeeriwa forward nga nakagikyola yabyafaayo yasindikako abaana babba essimu eno nga nakamuvaamu nga manyi yabba eyino kumbe simu nfu sikulini yafa twanange essimu gye mwesibako simu nfu ngagala bagibe ne bagamba naye mugenda kubba ekintu ekinabaleetera obuzibu kifu bakulumba nobagamba banumba baali baagala gitwala era nakozesa amagezi mangi nnyo yasindika abalenzi be tebagintwaleko ningamba omusajja n'akasimu ke nina mu bulamu bwokka nako yagala kati sina hardware sina motoka nina simu eno mu bulamu zino naye nga nazo ayagala zitwala atwala emikutu gyange alooza bw'atwala emikutu gyange nja kudda mu kyalo nga tama ebintu byange biri governed nze kati ebintu byange company namba ne bw'otwalagana amasimu sigala nze Sky Soldier abasajja abo babi nnyo bankozeeko ebikolobero bingi bankozeko propaganda nze musajja watu sirinako ennina ne bankolako propaganda nga tebagala nange embeerewo ssebo kati mbambagaza akyabo bomba clat abantu oli babuulira ku nfa ya Franka Bukenya abantu ndi babuulira ku nfa ya Franka naye sikati bonna n'enfa ya Lita bonna neya Ssegirinya tetukinyonyodde bulungi tujafuna obudde obulala tubadde ne Bukenya media nga yawerekedde yagaye muleera omuyambi wa Sky Soldier owekyama si wakyama walwatu ate owekyama ayiza okweyogera so tuwadde Sky Soldier atukyali agaliwo tubaagala nnyo subscribing mu liking mu commenting mwebale kutambuza message zaffe thank you so much kale badde ne Bukenya omuyambi wa Sky Soldier mbuye walukale mubeere bulungi